songa za kabaka gwandiraze ya katambi nga waliwo gwe bakuba tebakyayina bakimanyi bulungi senta kati emenyese. Now amawulire gembadde njagala obba wa malala gemutaalabye era agatalina ku TV. Musabire nnyo leader of opposition Joel Ssennyonyi. Nkiddamu musabire nnyo Joel Ssennyonyi kubanga n'abaagala okumutemula. Tuyinza okuba tutunulidde ena government naye ate opposition abamu aba basajja abakulu be basuuza omugaati abo kubanga waliwo kye mutaalabye era ebisinga ndowooza muganda wange ASP asiimwa ajja bibawa. Ebyo nno ebiri ku leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi musajja wattu ali ku bonkenke era nga w'omulaba atambulira mu kufa. Olunaku olw'eggulo yaddagira misinde gya Kabaka yasimatus accident abasajja mwe babadde baagala okumunyigira mu mmotoka bamuleetedde kibox body nekikulubula emmotoka ye era woolabira bino emmotoka eyo tekyasobola kutambula yatwaliddwa mu ggalagi kutereezebwa naye nga bamutomedde kagenderere nga tebaagala agende mu lubiri era babadde basuubira bo mu pulaani zaabwe nti olunaku olw'eggulo bwe bugenda okuggwamu babadde bamanyi nti bugenda okuziba nga Joel Ssennyonyi mugenzi naye Mukama Katonda yasobodde okumubikkako akasubi n'azza bibye. Kati abasaba bonna musabire nnyo Honorable Joel Ssennyonyi. Abamwetoolodde bangi kubanga baavuganya bali mu NRM ne bamwagaliza bulamu kyokka nga n'abali mu kibiina balowooza nti bali mu kibiina kye kimu ate nabo balabe be era nga bawera nkolokooto nti okufuna emirembe nga Joel Ssennyonyi taliiwo. Olabira nti kakati abantu si bangu oseka n'omuntu kumbe kyakwagaliza kirala nnyo. Abali mu lukwe luno olw'okutta Joel Ssennyonyi bw'onoobategeera ojja kutya nnyo otegeere nti abantu si mmere. Honorable Joel Ssennyonyi ali mbonkenke. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ali ku bonkenke. Secretary General w'ekibiina naye ali ku bonkenke. Abo ze tageti kati bwe balaba nga bwe babafuukidde ekizibu bagamba nti abo bwe bavaawo waakiri basobola okufuna bwe banywa okutuzzi. Tutambula ne Haji Ssettulo omusomi w'edduwa nno mukubire ku ssimu ye akusomere ku dduwaaze wamu ojja kukkiriza nti mulimu abasajja Mukama be yawa ekirabo ky'okusoma dduwa. Essimu ye eri 0703 31 39 25 mukubireko kati ajja kusomera ku dduwaaze naawe obulamu bwo bujja kukyuka. Joel Ssennyonyi yabadde alina okuttibwa mu accident. Olunaku olwajjo yabadde alina okuttibwa mu accident. Era emmotoka yeeso emu bagikubye bubi nnyo. Era ndowooza bwe mulaba bwe yazze mu lubiri mu ababadde mu lubiri teyajjidde mu mmotoka ya gavumenti. Yabadde afiiridde mu accident. Kati bino ebintu olina okumanya nti bya ddala. Ebimu sobola bigendamu. ASP yasobolwa ebimu era ajja bibagamba. Era ebifaananyi bino bye tugenda obbalagako ebimu ndowooza temulina bwe mwabirabye era temulina bwe mwakirabye. Era mumusabire kubanga njagala mumanye nti bano abasajja basobola okukola buli kintu kyonna. Bwe bakulemwa mu butwa amasasi bakutega accident. Ababadde mu lubiri musobola okunjulira mwalabyeko emmotoka ya gavumenti eya Joel Ssennyonyi badde bamutegudde nga bamuteze kitrera. Era bino ebifaananyi temujja birabako wantu wonna mumanye nti ebintu bye tulimu bituufu naye nga yabadde awedde. So abasajja banyiiga. Abasajja babadde bamumazeewo era kambalage emmotoka we bagikoze. Timulina mugenda bbira bakakube ku mafugundi naye bwe tubagambanga ebintu bino eno ye emmotoka ye mugirabe babadde bagikoze. Simanyi oba munaagiraba. Yeeyo
mugirabi bwe bafunye accident eyo ne bagitowinga ne bakwe bagiteeka naye bagenze okuddayo ng'emmotoka yabadde egenda okumuleetera accident eyo nga yo baagitadde n'egenda naye ng'eyiye ye bagisigazaayo ekutugenda galaba ebisigadde mujja biraba ku ASP Asiimwe era obutambi buno eno ye mmotoka yabadde ereese akabenje ogirabye naye ekisinga okwewuunyisa nti emmotoka baagirese n'egenda era ku poliisi teyabaddeko kigambibwa tiyabadde evugibwa abatamwagala bande bamumiziza omusu ebisigadde ba ASP bajja kuba babibagamba kuba waliwo nze ebimu bye sitasobola kutuukako naye nga basobola obituukako so bwenzijja wano ne tubagamba ensonga ne tulaba omuntu ng'oginikira mu bintu babadde bamumaze yabadde alina okuggwawo jjo yesterday oyo Joel Ssennyonyi oyo bana abantu tebatudde that is why nze omuntu azannyira mu nkyukakyuka bulaadi ffe tusacrificinga ebintu bingi ffe tuwaayo obudde tuwaayo obulamu kitegeera abasajja baagala kutumalawo abasajja bakimanyi nti omuntu yekka akyayimiriza destiny gundi famire ruuru yaabwe gye gwe mulembe guno mukitegedde njagala tubeere beegendereza njagala tubeere bagezigezi kubanga abantu betudiiringa nabo batemu batta lwaliro olaba abantu nga bazannyira mu bulamu ne bazannyira mu kibiina abantu kye bataddemu obulamu bwabwe n'olaba bannabyabufuzi nga boogera oluzungu lungi olutatugasa n'obalaba mu ofiisi ezisimanyi mu hotels tezijja ebyo yonna kutujja ku mulamwa waliwo agambye nti lwaki wakyawa ticca waffe ate kakati ono avuddewa abooluganda mumbuulize Nadia avuddewa nakyawa ticca waani simanyi nawe bakusindise kutujja ku mulamwa mbadde nkyabagamba bana abantu kankubuulire ebyo ebifo byaluma abasajja abo bano abasajja ba DP abo baali bazimbye ekintu kyabwe munange nno nja kubulookinga nze ndooza omanyi nja kunyiga lefuti kakati tumubeere ewuffe tugenda kubawanga amawulire nga bwe gatambula olwedde empuuga yali yeeyita ow'amaanyi olwaleero ne gurawundi temuwulira abasajja abaali balowooza nti batambulirwako ensonga tetukyabawulira nawulidde nti tuteekateeka okukola kye bayita country wide tour tugiddamu naye nze mu byonna bye ŋŋenda okusaba country tour eneddamu tebeeramu just yakugezaako bugeza tebeeramu just yakugamba mbu tukangemu bino si byakukangamu kubanga nabagamba nti obuzibu bwe tuyina
the political parties ezili infiltrated ngemu kuzoye yaffe erimu bano ba politics wa kikungu tosobola kwactinga nomo mu mbeera gye tulimu embeera gye tulimu teri nomo olwaleero tulina kwencouraginga tulina kubeera ku kye bayita mass mobilization gwali wano ng'opulaninga simanyi opposition egenda kuggwawo Bobi Wine agenda kuggwawo mukujja wamukubirako essimu Bobi Wine Katonda bw'anaatuusa akadde nga tayimu yeeweddeko ajja kumugjawo ekyo tebakulimba omuntu bw'abanga si ye yakuleeta talina buyinza busobola kujjawo ekyo tebakulimbanga kiringa ng'omuntu okera ku makya naga nti gwe tolifumbirwa ng'akyogera ngaani mu kukutonda was he or she part of it bingi bye boogeredde Nuupu batutaddeko ekifaananyi ky'obutujju kiganya okwata mu bantu because originally baali baagala kutuburandinga ng'ekibiina ky'abayeekera nabagamba ebintu ebisinze okutubeezaawo until today ekisooka social media ekisooka Katonda kubanga tuli mu budde Katonda we yapulaningira tukwatagane ekyokubiri time obudde Katonda time n'ekirala omulembe okubanga this is our generational cause tuli mu kadde kaffe nti olwaleero ne batubula akamairinga batya abantu baga nti ekirala Museveni kyatayina essaawa zino naye nga yandibadde akifuna era n'amala akifuna bagiyita trust nze kambabuulire singa Museveni yayina kye bayita trust nga gye yayina emirembe giri olwaleero kambabuulire what is happening mu government ya Museveni baalangirira okugema abaana naye eddagala ligenda kubafaako eddanga gavumenti bwerangira nti tuleese project mbutuufu ng'abantu bajjumbira njagala bakakasa nti campaign abakulu gye baleese mbusimaye bagenda kugema fever simanyi yellow fever yabakalidde ku ngalo era eddagala ligenda kwonooneka bannayuganda tebabeerangako awake insensitive nga we baganye ate kasita abantu batandika okugaana project zo nabagamba ekisuula gavumenti bintu bingi trust yugaye Museveni oyo waliwo time we yaliwo ng'ekkololo bw'aba agenda kubeera kololo abantu nga beeteeka mu transport ne beetwala ekkololo olwaleero bwe ate bataddeemu bantu transport tewali akulinnyirayo oshegede kugambye eddagala lyabadibiridde nina gye nawuliddeeyo nga bagayirira bantu bannange mujumbire biganye ekirala nammwe abazadde ne bannayuganda bw'oba ogenda okugemesa omwana wo mu bino ebintu bya gavumenti y'NRM gye mumanyi obulungi nammwe nga temugyesiga sooka obuulirize nti owaayi okugema kuno kwe batulemezaamu mu bitundu bano abasajja n'abakazi gye bava waliyo okugema mulekeraawo okutwalanga engalabi zammwe buli kye baleese muwoza gavumenti bweyogera eno tekyali gavumenti eno si gavumenti bano bayeekera gwatandika ddi okwesiga gavumenti ya Museveni eno gavumenti bagyesiga mwerabidde nti mu covid baakubako n'abantu amazzi kabaga nti babagema gundi ekyo mukyerabidde abantu abo baavaayo ne babakompensatinga abaali affected mulekeraawo okutwalanga endebe zammwe ate ekyo ekizibu kiri wano mu kibuga mu Buganda wano mwe buli kye baleeta wano twamala kwekalakaasa ne tukuba emmeeza abayaaye bamaze ensi emaze okuggulawo nti covid takyali w'amaanyi abayaaye bayita emmengo bakwatagana ne Katikkiro n'abafera abamu batandika oga nti covid vaccine ey'okubiri yazze Ssaabasajja Kabaka alagidde tugende twegemese naye nga gwagamba Ssaabasajja alagidde mugende mwegemese okakasa bano abasajja ku luguudo lwe bakwata luli olw'ewaabwe embalala bo tebalwala bo tebalina baana bagemesaayo bameka
ne mutwale engalabi ebiseera by'omutegeze mukoze ekitutwala ku ssomero kufuna common sense ne wankubadde tubeera n'amagezi amazaale. Start asking questions. Kati balangidde okugema gundi yellow fever batuweeyo videos 3 oba 4 nga mu Western Uganda bagema abantu batubuulire wawe bagemera eyo tebalwala tebalina baana tebazaala. Lwaki mwene wamwe bayinza batuuka ne mu masomero ne batuuka okuba forcing babageme n'olaba eriyo ebisiru nga biwagira kakati munnange muleke mwe baana abasajja n'abakazi abali mu buyinza abaana baabwe n'abantu baabwe zino vaccines abasinga tebazifuna. Oshegera njagala tugende tukole estimation bantu bameka be bagema mu Western boje bava buli kyabusiru mulunde ensenene mulunde simanye ebiku mulunde messengeru ziri mu sente bonga tebazirunda bo tebagala sente abo tebagala sente olwali balese project bateekamu ebyo ebitundu byabwe just to making sure ati munange temuga nti yina ye waliwo plan y'abantu bano naye gwoza basiba bagema ebyo bisooka eno wammwenu kuba bamanyi mmwe babateerawo n'emmere ne mudduka ne mulya babakwatira ku bitole bya mmere babakwatira ku bitiibwatiibwa oliba omuwa ekitiibwa ebisigadde teyagala kumanya. Abantu abatunda bannaabwe olwa tayito abantu abatunda bannaabwe olwakakabangali kamu oba bubiri abantu abagwamu ensa olw'obusente n'ogamba nti oyagala kutwala buyinza naye togumiikiriza na bbanga lino tono nawulidde omujego omu nawulidde omujego omu ng'agamba mbukakati Bobi Wine Obuganda yakola bubi okujjawo mpuuga kakati singa mubadde muyina emmizi nga bano abasajja ba Museveni abatufuze emyaka 4 nti ba Museveni baali basobola okusigala mu gavumenti gye baalimu naye abasajja beerumya. Tosobola kufuna buyinza nga teweerumya. Olwaliro mmwe nnyindo entegeera yammwe abakulembeze abandi tuyambyeko mutunuulira mmere ya leero tosobola kuwangula dikiteeta ng'endowoozayo olwoleza wano ku nnyindo. Mu revolution mulina okubaamu okwerumya mulina okubaamu okuriskinga mulina okubeeramu okuteekamu ku financing ng'osobola okusacrificing omutwalo guno ga nti owaayi waliwo abaana abagenda okutambuza enjiri y'enkyukakyuka namwe omutwalo guugwo naye gwe n'obeera n'abakulembeze bakanya kwetooloola mu kulembeze na kuyimba bazita batya zisirogani naye nga ne ku ground zero ne mubeerawo ne mu building you're just building something which you are building space etaliimu na kintu. You cannot take it. Tosobola kutwala buyinza n'okwo okwerimba ekyo bakiyita kwerimba olimba ekyo kye bayita the politics of deception ate yali mu opposition. The politics of deception, the politics of fantasy. You are dreaming of taking government. You don't even have even 20 to 30 people behind you. Oliawo otuule ewaka n'olowooza nti mbu tujja kwogera bulungi omusajja tunamubulira oluzungu ajja keera ku makyatuwa obuyinza. Who? How? Power is taken. Teri gye bagaba buyinza. Power is taken through mobilization, strategizing, sacrificing. Tewali atwala buyinza mbu ayambadde kooti mbwayogera oluzungu lungi. Tewali atwala buyinza. Singa baali batwala obuyinza semwogerere omugenzi yebrandinga nga a statesman teyawunyako yadde ku buyinza yadde n'olunaku n'olwo. They don't take power mbu olw'okuba oli statesman. Ebyo bikola eyo mu US simanyi weeyo. They don't work in African countries. We should get out of that politics of deception. Politics w'okusuubira gundi nsuubira gundi nsuubira gundi nsuubira. Get in touch. Wani yaganti bampuga basobola okujja ku gavu abo
oyo Mpuuga oyo. These people in their old age Mpuuga kati bali mu kyebayita evening hours. Mpuuga kati yezimbira bizimbe. Banonya passport ku visa kugenda wala holiday bazitira Bulaya. Oyo abo eyo DP bloke eyo abo already ababadde mu opposition myaka 10 they are now comfortable. Mpuuga tasobola kuwulwa mmere ya leero, tasobola kuwulwa sukali. Abaana be bonna basoma bulungi. Eyo timu nga gwamba ati ogenda kugiteeka ku front line mbwerwane ejje ku eyo. Mpuuga kati alina kyafiirwa. Mpuuga bali mudi they are in evening hours. Abo kati beerira bwana. Buno obwana obwakula obuyina ettutu eriyimiridde. Tebalina budde. Beerira bwana omanyi buli obwana bwe ngamba buli. Kaana kakyalina ebbeere bweriti. Nga bali kumwe. Sitwago ya kutoba. Sitwago ya kuteekamu buli kimu. Kigera. Teri sitwago ewangulwa b'amakooti teriyo. Gomanyi lwaki Museveni ne government ye buli bawulira nti tugenda kukola kye bayita countrywide tour bateekawo embeera kubanga awo wali emmanduso. Olwalira abasawo abagundi aba business bekalakasiza naye wulidde statement yenanga mbu waliwo aba opposition abagitira kubanga bamanyi government zonna ezifaanananga ezannakyemalira bwezityo bwezigenda kati mujja kudda kuba Mpuuga kati yerira bwana buto kana katowe kusambi kiri bwete egundi eri bwete ettutu liyimiridde ngadda kumwe ajja kujano yeyambaza obukooti ayimbe protocol you know the sanction nesa abasiru bakube mu ngalo omukulu bannange mwegobyeeko abasajja abagezi bakuleetere kota fiire bwe yali afaanananga bali mu nsiko otafiire bamukuleetereko bakuleetere ku otafiire olabe bwe yali afaanana mu nsiko bakuleetera abagenda mu nsiko muyina abantu bemukuliriza njagala ompeeyo scenario walaba Mpuuga nga leadinza awantu nga twagala kujjako nakyemalira kubanga ne Masaka abaana abeekumamu ogutaaka baali baana ba bulijjo abatalina kye bafiirwa bano ba Mpuuga ne tiimu zaabwe bakwata baana abo kasita bamanyanga nti baana abasobola okuliidinga embeera 1 nga baba wa sente 2 nga babagulira obupiki 3 abayagalanga okufuluma eggwanga bagende kubanga nga bategedde nti bajja bafuukira obuzibu olwaleero gwe munnayuganda bw'otamanye nti oli ku lulwo nga naawe otudde otuuzize engalabiyo mbu Mpuuga batabeera mu byabufuzi bya Uganda biba byonoonese kamba buli ekintu kimu mwabagamba simanyi twetaaga abantu bangi kankubulire government is a big institution olwaleero ne tufuna obuyinza abasobola okureplacinga ba Mpuuga bangi naawe osobola. What is so special? Chwa nagamba abantu abawana abantu bano is a good debater. Katika nkubuzi ani atasobola ku debating. Boyingira parliament bakuwa akatabo. Kasome. Oyimirire oyogere. What is so special? And by the way, do we even as of now do we have a parliament? A parliament is all Joshua. Can you be proud of that parliament? Parliament yetuula bana abantu singa badde baganti bagala banna Uganda omanyi omuntu ayagala banna Uganda olabirawo endowooza yaabwe baleese enteekateeka mutuufu nga ne government ya mukulu Museveni emisolo gigiyinze ne baleeta proposal mu parliament ne bagamba nti babasaleko sente abakulu bakubye mmeza naye nga baga nti basaavinga abantu nze nina n'ekirowoozo singa tufuna Uganda empya parliament omubaka wa parliament alina okufuna miliyoni 1.5 Bobo yagala okumanya nti bano bonna abasinga basuubuzi mukeere ku macha bagaye nti ombaka wa parliament okugenda mu parliament government egenda kumuwa emiliyoni 3 oba emiliyoni 5 nga zafuna tojja kulaba mu muntu mu parliament abasinga bajja kuvaamu being in parliament should be okola service akasima akatonako ke bakuwa kagendereko just nga as an appreciation naye Mpuuga n'ayimira ku CBS nga yenna yefuddo ow'ekitiibwa naga nti akasiima ako ekabanga gye kalinkalinze gavumenti ya Museveni yali ekusiima ki kugivuganya bulungi
nti naawe olinza akasiimo ka gavumenti